Abakolinsi ekyokubiri essula 11 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Nandyagadde mungumiikirize mu busirusiru bwange obutono era ddala mungumiikirize. Kubanga mbakwatirwa obujja bwa Katonda, kubanga nabafumbiza bbammwe omu Kristo, ndyoke mbaleete gy'ali ng'omuwala omulongoofu. Naye ntidde nti ng'omusota bwe gwalimbalimba kaawa mu bukujjukujju bwagwo, mpozi ebirowoozo byammwe biyinza okukyamizibwa muleme okweweerayo ddala mu mazima eri Kristo. Kuba omuntu bw'ajja n'ababuulira Yesu omulala gwe tutaababuulira, oba bwe muweebwa omwoyo oyo omulala gwe mutaaweebwa, oba njiri ndala gye mutakkiriza, mwanguwa okubikkiriza. Kubanga ndowooza nti mu butono bwange sisingibwa nnyo abatume abo abakulu. Naye newankubadde nga siri mumanyirivu mu kwogera, naye siri bwe ntyo mu kutegeera. Naye mu byonna ne mu buli ngeri ekyo twakiboolesa. Nayonoona bwe neetoowaza nzekka mmwe mugulumizibwe kubanga nababuulira enjiri ya Katonda awatali kubasasuza. Nanyaga ekkanisa endala nga mpeebwa empeera okuva gye bali ndyoke mbaweereze mmwe. Era bwe nabanga nammwe nga neetaaga, saazitoowereranga muntu yenna, kubanga abooluganda abaava mu Makedoni bandeetera byonna bye nali neetaaga. Mu byonna neekuuma era nja kwekuumanga obutabazitoowereranga mu ngeri yonna. Ng'amazima ga Kristo bwe gali mu nze, sewali alinziyiza okwenyumiririza okwo mu nsala ez'eyakaya. Lwaki? Kubanga sibaagala? Katonda amanyi nti mbaagala. Ekyo kyenkola nja kweyongera okukolanga bwe ntyo, ndyoke nziyiza abo abeenyumiririza mu butume bwabwe nga bagamba nti bakolanga bwe tukola. Kubanga abalinga abo be batume ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya abatume ba Kristo. So si kyamagero, kubanga ne Sitaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. Kale si kitaleera n'abaweereza be bwe beefaananya nga abaweereza ab'obutuukirivu. Enkomerero yaabwe eribeera ng'ebikolwa byabwe. Nziramu okugamba nti omuntu yenna alema okundowooza nga ndi musirusiru, naye okulowooza bwe mundowooza bwe mutyo, kale munsembeze ng'omusirusiru, nange neenyumirizeeko akatono. Kye njogera sikyogera nga bigambo bya Mukama waffe, naye nga mu busirusiru, mu buvumu buno obw'okwenyumiriza. Kubanga bangi abeenyumiriza mu mubiri, nange neenyumiriza. Kubanga mugumiikiriza n'essanyu abasirusiru, kubanga mmwe muli bagezigezi. Kubanga mugumiikiriza omuntu, bw'abafuula abaddu, bw'abamira, bw'abawamba, bwe yeegulumiza, bw'abakuba mu maaso. Njogedde olw'okweswaza ng'abanafuwala. Naye omuntu yenna kyagumira, njogera mu busirusiru, nange nguma. Bo Bebbulaniya, nange. Bo Bayisirayiri, nange. Bo zadde lya Ibulayimu, nange. Bo baweereza ba Kristo, njogera ng'omulalu. Nze mbasinga. Mu kufuba mbasukkirira, mu kusibwa mbasukkirira, mu kukubibwa okuyingirira ennyo era emirundi mingi nga mbulako katono okufa. Eri Abayudaaya nakubibwa emirundi 5 emigga 39. Emirundi 3 nakubibwenga, omulundi gumu nakasuukirirwa amayinja, emirundi 3 eryato lyayatika, nasula n'ensiiba mu buziba bw'ennyanja. Mu kutambulanga emirundi emingi natuukibwako obulabu obuva mu migga, obulabu obuva mu banyazi, obulabu obuva eri eggwanga lyange, obulabu obuva eri ab'amawanga, obulabu obuva mu kibuga, obulabu obuva mu ddungu, obulabu obuva mu nnyanja, n'obulabu obuva mu booluganda ab'obulimba. Mu kifuba n'okukoowa, mu kutunulanga emirundi emingi, mu njala n'ennyonta, mu kusiibanga emirundi emingi, mu mpewo n'okubeera obwereere. Okwongera ku ebyo, waliwo ekinzitoowerera bulijjo okweraliikiriranga olw'ekkanisa zonna. Ani omunafu, nange bwe siba munafu? Ani akemebwa n'agwa, nange neesisalirwa? Obanga kiŋŋwanidde okwenyumiririza, neenyumiririzanga olw'obunafu bwange. Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu, eyeebazibwa emirembe gyonna, amanyi nga sirimba.
Mu Damasiko ow'essaza eyateekebwako kabaka Aleta yateega ekibuga Damasiko alyoka nkwate, ne bampisa mu ddirisa nga ndi mu kisero ku bbugwe ne ndokoka okuva mu mikono gye.